Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira simba lero bino binjogera byakumoyo toboyo mutima gwange munda kukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nywa nze sebaka nyabo mubadde kyabange obugagga bwaffe Omwami Beno ne Katinda Kasawa sajja mumanyi ng'amumanyi yalekayo ettaffaali n'ekiwandiiko kino banyange engalo ettaffaali tuufu ddala weewaawo kubanga kuliko n'obutitimbi bw'ensimbi empitirivu weewaawo era kitange mu mbeera etali ya bulijjo ewaawo omukisa gwe tulina ku mukolo guno ewaawo tange tabaatugambe mu masaza 18 ewaawo tugaleete ekyamazima era kabula waali kitange ne kooki waali wuno taata n'ennyumba yo yeeba n'ebitebe ng'ebitudde n'ennyumba yo yiirawo taata ennyumba yo baagiragira ddala ku lwaku anaanawakana eyo ddala sebo taata embeera eyo gyala okukubulira ekigambo ekifunga obukulu pulira sabuli ya Buganda Masomoji pulira nanda ku bimasimu bya tiyuko ewaawo lukoma nagaweka omwana wamuteesa enkoboni masombira yasiire ku mukolo guno kwali banyange engalo zanyinimu Ssaabasajja Kabaka awangaye Oluvannyuma omulundi gw'okubiri yajjidde mu mushanana okulaga nti yadde Obuganda bwe bali ku mutima naye ate era tebeerabira waabwe gye baava nyakole bw'atyo omugole omwami kwe yatadde okubeera ng'abawa ebirabo bannange yabawadde ebirabo nga bingi ddala nga bw'obiraba entebe tanka ya liita 1,000 TV dining byonna nga bw'obiraba byabadde bingi ddala kubanga ne basenga ne bajja gye yazaala yakuza bonna yabawadde gomesi nga gomesi mu ttoto zabadde 5 n'amakanzu 5 obusawo bwa sukaali 10 obusawo bw'omuceere 10 byonna byabadde bingi naye baza abamuzaalira n'okumukuziza omukyalo n'ow'empisa ate omugumiikiriza Webale kubeera ng'okyali mu Club Delta TV tukole mukwano nkwagala nnyo omwami Isma kyakoze bannange Maama Ashirafu kikakyerere era ng'ali wano bamukanga kugamba mutenda butenzi bagamba omugagga wuuyo Tata Ashirafu wuuyo Ismail wuuyo omugagga bamuyita mazima manvu ngoma nnene gonna amanyage Wa alaikum salamu wa rahmatullah. Kakoze Mbadde nakakola kubanga oyo nga bw'akyogedde ye first love wange era ye last love omukyala bwe yabadde afuluma bannanga amameme gankubye nga bamudesigninze omumwa eriiso ebisige nga kiringa yabadde akutunuulidde ankubyeko limu natunula wansi bw'otuuse wosoose kumugamba kigambo ki mulese mukuzuka mugamba I love you so much ye nakuddamu ki nangamba simanyi I love you too kumanyi nagambe do Ashirafu ajja kubinvunuulira kasatu bitadde ku sidde wali mukyala wo musinze kuyita mu bice byo by'omusasudde waayise wabadde wabi nnyo bambi yakusanga oli otya omuwala oyo yansanga nga ndi mu mbeera embi nga nsula ku bukutiya kati muli mu mbeera ki nentoba n'omukyalo oyo ku kyalo kwe kumukweku embeera gye tutuuseko essaawa eno wenyini we twapangisanga ennyumba ey'Enkumi 4 twagulawo $7,500 nga temulironi abakazi abaguma tebatera kusangika ku 10 omwagala mmeka nandibadde mudabulinga kubanga natuuka n'okumugamba Allah ansaasire ndi musajja musiraamu naye okukwongerako kikafuuwe
katukulekesebo webale nnyo madamu ogenda mulaba shaye yatulese wano taka kuba ye twandibaddewo sigala ngolaba Delta TV nzize maaso g'okuwakalaboko abaana mukaga bewakampa sinza kuvaano wabula mukyala we yamuwadde akalaba ak'enjawulo bwe yamuwadde ekyapa ky'ettaka nga mwebaza olw'okubeera omukyala omugumiikiriza omukyala alina empisa omukyala amanyi okwagala amuzaalidde abaana abalungi abalina amagezi naddala Ashirafu n'ebirala. Mwami Ismail webale kwa mukyala we kyapa 2 zedesimolo 12 era essaawa eno ku maapu ya Uganda kwoli kino kyapa nkikukwasa nga nkikukwasa kiri mu manyago oba ova wano otunde oba sente zenkuwadde ogenda gula bikondo osibe oba olirundirako nkoko oba osenda n'okola mu gadeni osangibwa wano nnyabo ale n'ogiraba abange engalo. Thank you. Mukana mukla Delta TV webale nnyo webalire ddala era tuli wano n'ekimiwola kyanaboreza bannange omusajja alese ebintu mayita muwadde n'ekyapa ky'ettaka nnyabo gyebaleko kale shaita nawe gyebale nnyabo ng'olimu buto webale kusiima ddiya ekyapa ky'ettaka okitegeera nga kiri mu manyago okitegeera manya ki nahabwe hadija iye okikoze otya mukwano ogumiikiriza okwo munnange kugumiikiriza era nga bugumiikiriza ng'omukyala yazaalibwa nga mukkakkamu nga mwana baamubuulirira bwentyo bwe nsobodde okikwasaganya. Omwami wange tabadde mwami mubi, abadde mwami mulungi nga tusobola okukkaanya, tusobola okuteesa ne tusobola okuwangaala. Iye mukwano musasulamu nti ate kino ekirala nga muzaalira balongo. Tati, neyanzanyuddya. Webale kunjagala sweetheart. Olibeera taata w'abaana bange paka. Oli first love wange, ate era last love. Asiginze. omuntu omuyita linnya kye mwami wo My love. your love bambi kati love omusuubize mukwano Omwami wange kino kyonkoledde makula ngenda kuzaalira abalongo agenda fuka salongani Salongo Isma tumwesije butereevu muweereze gwe n'akayimba ndowooza era nja muweereza akayimba akapya aka David Lutalo kamunyumira nnyo ngenda kwagala yalabina Kakwa simanyi nnyo kuyimba ne bw'obyogera yajja siima simanyi nnyo kuyimba naye nga musuubiza okumwagala paka kufa kola wamu n'omwami sinze sikola naye omwami wange ayogera n'ogamba ndowooza nange embeera waabwe ogamba nange enkola naye tewali ali mu kisenya tamanyi Maama Ashirafu otero gendayo otero kyalayo butereevu lwaki sikyala bw'akomawo eka omuyisa otya omwaniriza otya era oluba okutuuka haga omugaa kulikayo ddiya onaayingira mu nnyumba sitokisi nze nzijjamu butereevu ye bw'aba ayambudde engatto wabweru bw'ayingira mu nnyumba sitokisi nze nzambula mwami wange ne muwa akatunda nno munnange kanyweza omukwano ky'otasuubira anti omwami aba akooye n'omuggyako obukoowu bawulidde tova ku Delta TV katongera okunyumira omukolo nkwagala nnyo nondigo ogwokusatu era yayambadde mushanana nagyokusala keeki ng'alaga nti ddala abakyala bonna balina obeera bagumiikiriza ne batuuka ku buwanguzi nga naye bwatuuseeko biri betuwa kusatu nga tusala satu kanjogere mu Luwarabu salasa
basebe ne banyabo keki mugimanyite bunate nalwa mu ngalo ate tebagiyola nolwekyo yakoze ku keki gyalosalesale ate Adija agabule Isima byokulene bwatakubanira amulabako Isima bwato yategekoko yeisako ngera mumanyi jagala ne yeisako nayo yatusinga mumanya n'amalala alikavula bekaco abantu ddala ne bamuwa engalo Isima n'asimba akati munne namuganda naye omukazi naye alumako omwana gwekuono okikolooza Isima n'agamba nti kuluwakiramu mulirenga bwekunywa era mu mbeera eyo Isima n'atandikawo okunywa ng'alinga ekinyonyi ekito Adija ekyoba okuba Isima mufunire enywanto ateyo mufunire enywanto ng'omwana omutendeko ow'okukyota kali wa kusigiri eyekenenya musajja omusajja ali emmere asose mwongera amagi ayagala nnyo abaana asose mwongera amagi Isima tatudde Isima akusooka okaisale ejawulira kwatya tekuyawuleka anako Isima olera bulungi omuwuuka bulanagalaku atange mumuwengalo ez'amaanyi kati muliwese kwesa omwana wanazalawo yese maaliyo Isima bwatyo yakwata okusaala omukyala n'amugamba nange nyowesaako yakuleka bulijjo naye neebuuza nti bikisitikwa abakazi bamusimbulako zino bamunywera ku giraasi bamusimbulako babalina ebagenda okunywa bamunwerako lwamba Isima akasigaddewo n'akanywa kifaata n'akamala ng'amaliriza yaleese Kabbo Kamuwala era nga wano yayambadde gomesi bw'atyo n'atona n'ebirawo eby'enjawulo byewadde abantu bonna abawerekeddeko omwami we naddala abaavudde mu Kisenyi ne Masajja. Congratulations mukwano Nahawe Hadija n'omwami wa Ismail Tumwesige taata Ashirafu ab'omu Kisenyi mwe balina kututwalako Rentulege elwakaayi ate era mwe balinyo nakuleeta mukolo ku Delta TV alla bateremu obwangu mu maka gammwe. Ekirabo ky'enkwano mulimu ebyokulya bingi ebyokunywa n'ebirabo byonna mbitadde omwo obe ng'oli okwo paka lwe nnajja kwano sagala ng'oli etomanolasi. Wow, banaye Maama Ashirafu ne taata Ashirafu mbaagala nnyo mukwano mwe bali kwagalana n'olugendo lwammwe olw'omukwano kakibeere kyakuyiga eri abambi nti bw'ofuna essente mukyalawo tomwerabira beera n'oyo abadde naawe mu bwavu. Mu kaseera kano tugenda mu wedding album ani yatuweereza ebifaananyi by'okukyala ani yamaze tuweereza ebifaananyi by'okukyala ku simu yange n'amala ate na recording eddoboozi kati mulabe mukaagala nnyo. Mannya gange nze naye balejja Queen naye nga nafuna n'eryakyaliya nebaza omwami wange Abdala Kalamba yajja okukyala ewaffe ennaku z'omwezi nga 3 mwezi ogwokuna. Nebaza bazadde bange nebaza maama wange Nisima Joyce bali mu disitulikiti y'e Luweero kyalo Kabunyata. Nebaza omwami wange olw'okujja okukyala nasanyuka nnyo nebaza ne balamu bange bonna abawerekerako omwami wange n'emikwano gye gyonna. Ebyo nno munnange bibeerera ddala bya bwereere gwena kufuna bufunye essimu yange n'ompereza ebifaananyi byo eby'okukyala ne tubiraga wano eno mu wedding album mukwano. Mu kaseera kano gamba tukyagenda maaso ne City Bridals alina gowns ne changing dresses. Maria's Bridal alina gomesi ezipangisibwa gomesi z'abagole yakyasinze okuleeta gomesi eziri latest and of course SHARITAH'S hair clinic esaloni enkolako enviiri nga tusomesa nabo abaagala okuyiga enviiri ate ne mulango tukamawo n'omukolo gwa bannaffe bamuva Bulaaya gwabadde ne class ne A-list. Okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako
The City Bridals kukamukamu plus. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka